Uganda ezzeemu okulabula akwata ku Rwanda muganda wange aba azannya na muliro ate enteesaganya wakati wa Rwanda ne Congo zirabika ziremye ensonga ki? Kusase yafa okuva Ssennyonyi munnange we yagivaamu ate Mugisha Muntu ku bya Muhoozi agamba nti bintu bisukkawo awo kummwe kimuwulira obuwulizi munnange. Katusookere ku by'eggwanga erya Rwanda Uganda, era Uganda wano munnange ekoze okulabula okw'amaanyi nti tugenda kubeera nga tutoleratinga oba tuzibira tusirika busirisi oba okuzannyisa obulalu. Bagamba we won't tolerate this madness. UPDF wetu erabudde abo bonna abaagala okubeera nga balumbagana Rwanda. Butereevu tuli ku Uganda at large. Bamikwesese nga bulijjo subscribinga ate era onyige notification bell awo osobole okubeera nga buli mboozi gyetuteekayo ogifuna. Sharinga era olaikinge munnange. Bonkenke bwennyini Uganda People's Defence Forces bano bamaze okubeera nga munnange balabula ne sekulabula eri omuntu yenna agezaako okubeera nga atiisatiisa eggwanga erya Rwanda, era bagambye nti obwo bubeera bulalu total madness. Ne bagamba nti ekikolwa ng'ekyo tekigenda kubeera nga kigumiikirizibwa. Kati munnange UPDF nga Muhoozi bwatutegeeza nti lyerimu effect yagamba ly'eggye erisinga amaanyi mu Africa, bwetyo nga lirayidde nti obulumbaganyi bwonna obukolera ku Rwanda kitegeeza nti basuubire oba omuntu yenna alumba Rwanda asuubire okuba nti agenda kwanukulwa mu nnyanukulwa eri serious, era serious consequences zibeera munnange zimulindiridde. Kakati n'eggye erya Rwanda Defence Forces bano batugamba nayo limanyikiddwa nga eggye ery'amaanyi ku lukalu lwa Africa. Mbuli amaanyi mbulirya ekifo lirinawo ekifo, era enkolagana wakati wa Uganda ne Rwanda bano batulaga nti nno enkolagana y'amaanyi ennyo, bondi weeri era beewa ekitiibwa mu byafaayo. Naye nze kye neebuuza, ate bwe baasookera ddala okulumba Congo okuggyako Mobutu nga baakubaganira ekishangani, kiki ekyaliwo? Kyangani baakubaganirayo oba abejjukira ayinza otunnyonnyola n'atubuulira nti beekuba lwakino nakino ate olw'Oluganda. Ndowooza bakkaanyiragana edda lyako eri nange ndiiko eno bannange sene eri ku kirombe kiri nange nsene ku kirombe kyeno. Kati munnange UPDF bwe batyo babeera batutegeeza nti eggye lino erya Rwanda erya RDF babalabanga ba brother baabwe era mikwano gyabwe, naye bali beesemberezeka pozi lwakuba nti nabano era beebamu. Kakati nti era amagye gano abiri galina bondi y'amaanyi, kwegamba omukago gw'amaanyi n'Oluganda munnange. Kati UPDF nga boogera ku bigenda mu maaso, ku bunkenke obugenda mu maaso, bwe batyo bavuddeyo ne bagamba ne batutegeeza ne bongera okubeera nga batukakasa nti omuntu yenna agezaako okubeera nga anyoomoola Rwanda nti munnange agenda kulabwa ng'omuntu agezaako okusosonkereza entire region. Nga babeera bakitadde ate ku level ndala nti omuntu yenna agezaako okusosonkereza Rwanda mbu abeera nga asosonkereza entire region. Ate kati yo Rwanda gye wakula entalo yo eba ekola ki? Kakati munnange bano batugamba mbu tebagenda kutuula oba kwetuulako balabe abantu oba omuntu yenna ng'agezaako kutiisatiisa mu mikwano gyabwe. Era bino byayogeddwa UPDF spokesperson. Rwanda nga batugamba teri yokka, Rwanda is not alone. We stand with them in protecting the peace and the stability of our region. Rwanda teri yokka, Uganda yeewera
nti bali wamu naye okubeera nga bakuuma emirembe wamu n'obutemekevu mu kitundu kino kyetulimu ekya Great Lakes Region. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti bano balina n'ebigendererwa nti si mukwano bukwano naye n'ebigendererwa byabwe bifaanagana mu region eno, era nga mu kugezaako okulaga nti bakola nnyo okulaba nga wabaawo emirembe n'obutebenkevu mu East Africa, era diiru nnyingi nnyo bwe zityo zikutuddwa. Abamanyi ebyafaayo mu bimanyi eggwanga erya Congo gye livaako obuzibu era libonyeebonye nnyo. Abasajja nga baasala mbaawo bannange mu biseera ebyo nga bajjako mu buto, abasajja baasala embaawo kuba Congo waliyo emiti bagamba nti omuti guyinza okuba nga bwe bagutemamu makkati guyitamu n'emmotoka eya loole ng'etisse n'embaawo. Emiti egiri eri kati abasajja baasala emiti, njagala kukubuulira bwe kyoba otwala kyoba omanya. Kakati munnange UPDF gye tugamba nti omuntu yenna agezaako okukyankalanya era agezaako okubeera nti nno alumbagana Rwanda, kiba kitegeeza nti ajja kuba takosa Rwanda yokka naye agenda kubanga akoseza ddala ne East African Region. Bwe kijja ku Rwanda naye Congo ekyayunduza tekikosa East African Region. UPDF bwetyo erabudde nti omuntu yenna agezaako kubanga alumbagana Rwanda aba azanye na muliro, playing with the fire. Kati ate ku side eri Kagame ye alabudde era munnange mu kulabula agamba nti bo munnange beetegefu okubeera nga beerwanako at all costs, nti oba kitwala ki oba ki bo beetegefu okubeera nga beerwanako, era nga bino byonna Kagame abyogera olw'obunkenke buliwo wakati w'eggwanga lye erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kagame alabula era nga bino munnange bw'obigeraageranya n'ebyo ebyayogeddwa eggye erya Uganda oba ky'oyinza okugamba nti ebyavudde mu Muhoozi ne kitaawe, owulira ndowooza engeri ne Kagame gy'ayogeramu ekitegeeza nti bano si beetegefu. Naye kyebuuzibwa nti bano emirembe gye baagala nti bo baagala emirembe giddewo nti katugeze M23 erekerawo okulwana oba bo kye baagala mu mbeera yaabwe sisuubira kubeera Congo bwe bagitabangula. Kakati munnange enteesaganya okuzzaawo oba kaweefube wonna okubeera nti nno wabaawo okuzza emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga bayita mu regional diplomacy, kirabika nti zigudde butaka era nga okwali badde nga okuwuliziganya wakati w'abakulembeze bonna munne kulabika nti kunafu nnyo era nga kino kiraga nti bino tebigenda kukola newankubadde nga wabaddewo ebbanga bamaze ebbanga nga bali mu negotiations okuzzaawo emirembe nga basinzira mu kibuga ekya Luanda kibuga kya Angola, nti process munnange nga zibuumwamu omutwe president wa Angola Joao Lourenco nga ya mediatinga process erabika egaanye naye kenyini nnyini abadde nga bw'atyo akakasanga bwe bigenda okubeera nga bikola era nga mumativu nnyo paka juzi okutuusa juzi nga alaba Rwanda president waayo si mwetegefu nnyo, tebabeerayo kugamba bwe bagenda mu meetings nti basheduinze bategese enkuŋŋaana batuule balabe butya bwe basala entuttu olutawulo ggwe. Kagame tabeerayo, nti ne badiplomats abamu tebabeerayo. Kati kiba kitegeeza nti omuwendo ogwali badde kugamba gwetaagisa teguwera, era kiba kitegeeza nti ebintu tebijja kubeera nga bisoboka ebyenteesaganya. Era munnange president Lourenco n'akakasa n'agamba bannange ebintu birabika si birungi yadde n'akamu. Kakati president Paul Kagame ono
jjukira nti ensi yonna emutunuulidde era emulaba ng'omusajja awagirira ddala abayigira ba M23 mu DRC. Ye ono prosesi yonna ey'enteesaganya ate ye agivumirira mu mbeera gy'erimu essaawa eno. Agamba nti nno yannyonnyodde n'agamba nti terms eziriwo oba bye bateekawo kugambye balina okubeera nga bakkiririzaamu nti kale tukkiriziganyiza nakino na kino. Agamba nti si nnuŋŋamo era teziraga nti zigenda kuvaamu ebibala. Era ye n'akiteeka, jjukira tabaayo bwe bamuyita tagenda, kati ate n'akiteeka ku banne. Ndowooza enkola eyo mugimanyi ey'okubeera nti ate omusango oli azza omusango ate n'aguteeka aba akola ensobi n'agiteeka ku balala. Kati nga boolaba bagamba nti wano e Kampala nti aba opposition NUP yetulugunya abantu baayo yebabuzaawo yekola buli kimu yebawamba. Kati era enkola eyo mugiraba ndowooza nti kakati Kagame kyakoze yagamba alimu okubeerayo genda okuteesaganya mu nteesaganya tabaayo tagenda. Kakati olwo ate ensobi n'agiteeka ku balala nti ku bakulembeze abalala nti balemereddwa okubeera nga batekinga meaningful action towards resolving the conflict. Tibalemereddwa okubeera nga babako kye bakola eky'omuggundu okubeera nti nno bamalawo ekizibu kino enkaayana zino naye tabaayo. Kakati munnange Kagame eyabadde ayambadde ebyambalo by'amagye bw'atyo yazze n'alabula nga mukambwe ennyo era kino nga kiraga nti Rwanda neetegefu okubeera nga yeerwanako olwa security interests. Kakati bino byeyogedde byaleese obunkenke era nekiraga nti essuubi ery'enteesaganya oba ery'okuddamu enteesaganya lirabika teririiwo nnyo mu near future. Kagame era bw'atyo n'akakasa nti Rwanda neetegefu okubeera ng'ekuuma booda zaayo, neetegefu okubeera ng'ekuuma booda zaayo. Muganda wange kale President Lourenco kirabika munnange amaanyi gamuweddemu. Lourenco waabwe owa Angola abadde nga alina essuubi eddene nnyo, naye kakati muganda wange okusinziira ku biriwo agamba nti kirabika mekanizmu eno gye tulimu eyinza okuba nga agreements ziyinza obutatuukirizibwa ze twali tutuuseeko entonotono, ate kirabika abantu tebali willing kujja kwongerako. Kati obutabaawo mu crucial meetings ba key leaders kiba kitegeeza nti muganda wange tebigenda kukola kubanga balina okubaawo. Kati visibility eya process muganda wange neebeera nga eri mu kizikiza era nti embeera eno erabika era nga bonkenke bwokka mu kitundu kino ekya Great Lakes region. Kati ate ye munnange nga tuvuddeyo butereevu bwe tutyo tulumbye Kosase eno yali y'amaanyi mu kiseera Ssenyonyi nga yakyeyalenga, naye munnange Ssenyonyi bwe yavaayo ebintu ne bikola ki? Ebintu ne byonoonekera ddala nti mu biseera biri yali era ng'okuba nga buli kye boogerako ajja n'ayita ne press conference n'abyogera n'agamba kino nakiri. Nejjukira nti ekyo Anita Among yali yakivumiridde n'agamba nti kakati ebintu abamu be yali akutteko Ssenyonyi naga tebagenda ripooti zimu zikonsideringa kuba yasooka mu mawulire, naye yalaga nti yali akola. Kati mu bukulembeze obuliwo nga essaawa eno Muwanga Kivumbi yakiyalinga Kosase tewannaba kubaawoko kintu kyonna oba significant move gy'oyinza okugamba nti nno kati bano batuuse wano. Tetumanyi oba agenda kwanjula abyanjule abikolereyo mu kasirise, naye jjukira nti okusirika kiba in favor, kiba kifavoringa bali bwe wali badde oteeka ku nninga, kubanga abantu oba abakozi b'ebikolobero ababbi ba ssente bwe bakimanya nti ddala mu butuufu abantu bonna bakitegedde
kitegeeza nti wajja kubaawo akagugumuko. Kakati Joel Ssennyonyi basooka ne bamulabanga omuntu atajja kusobola, abamu bwe bagamba ne ku leader of opposition bagamba Ssennyonyi ayinza okusobola naye muganda wange kami katono okanyumira mitala wa mugga. Kakati nti ne bwe yabeerera nga yakiyalinga kusase bamuvumirira nnyo naye kati essaawa ya kakati ate bannange balaga nti anaakola oba anaazina takumba. Tetumanyi nga bwe nkugambye, tetumanyi nti mu kunoonyereza ku buli bw'enguzi n'okubeera nga bamanaginga government agencies ebyo balina okubeera nga banoonyerezaako, oba Muwanga Kivumbi nga akulira akakiiko kano bali mu biroonyerezaako mu mankwetu nti olwo babiyanje oluvannyuma ekintu kitatukolera kuba ffe twagala okubeera nga tutambulira wamu nga bannayuganda okumanya kiki ekigenda mu maaso. Abantu ne bali bakubeera nga bawagira buwagizi abantu bakimanye nti ero n'eri n'eri, kati bw'osirika obusirisi oba tolabisiza kubanga eŋŋombo oba enkola yakulabisa. Kati munnange nga tuvuddeyo tumaze okubeera nga tuvaayo, Mugisha Muntu yalabudde nga bwe nkutegeezezza nti eriiso ly'omukulu munnange awaddugala we walaba. Kati Mugisha Muntu yalabudde Muhoozi n'amugamba munnange katulabe embeera nga bw'eneetambula. Bw'ogezaako munnange okubeera defiant, ogezaako okuguguba, okola statements eziraga nti gwe oli nantagambwako tokwatibwako, katulabe ng'embeera bw'eneekutwala. Mugisha Muntu ng'atukakasa byonna ebyaladdeyo mwabitegedde nti ye Muhoozi yagambye nti taligenda kulabikako mu kakiiko aka palamenti ke yayise akaba clones baddiikuula, okulika mpozi ng'agenda kugenda abakwate bukwasi bonna oluvannyuma lw'okubeera nga munnange bamuyita gye annyonnyole ku biki by'ateeka ku mutimbagano. Kakati olwo munnange General Mugisha Muntu ng'amaze okubeera ng'abitegeera ebyo byonna, ono nga yaliko Army Commander nga bw'olaba kati Muhoozi bw'ali yaliko CDF, era nga essaawa eno bw'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti nti already ye munnange yavaayo eri n'ajja era nga ye president wa ANT. Kakati ku ndowooza ye bwegamba kati nga awa endowooza ye ku bya Muhoozi, era naye yagenze ku mukutu gwa X n'agamba munnange kikulu nnyo, great, nti already omaze oba stage emaze okubeera ng'eseetingibwa, kwegamba nti bamaze okubeera nga bawanika ekintu ku level emu. Katulabe engeri embeera gy'egenda okubeera ng'ate munnange eyanjuluza buli kimu kubegenda kituterawo tukirabe. Nsuubira okuba nga commander in chief bino byonna abiraba bulungi era amanyi bulungi ekigenda mu maaso, tagenda kwebuzaabuza nti sayidi zonna zenkana aziraba square. Era n'agamba nti mu system efunctioninga, system ekola nti abantu abamu bwe baba beebuuza ekibuuzo nti dda system ekola nti naye balina ekintu munnange oba oliawo kye batatunuulidde kwetegereza nnyo, nti omusimbi oba budget eyo yonna gye babadde bagenze okubeera nga boogerako yonna munnange eri ku mugongo gwa Muhoozi. Eri ku mugongo gwani? Gwa Muhoozi. Kitegeeza nti ye atudde eri asindiseeyo mu ofiisi ya CDF yabaddeyo. Kumbe muganda wange nti ako konna akasente konna ako nga bwe bakagira nti akalinako eddoboozi ddene nnyo, akalinako eddoboozi ddene nnyo. Kakati alina okuvaayo, ffe tugenda kuba tumutunuulidde butunuulizi tulabe engeri ebintu munnange gye bimutambuliramu. Kakati ebigambo bya Muntu bino byongedde okulaga nti embeera eyinza obutaba just kwegamba butakkaanya wakati wa Muhoozi na palamenti, nti bino bisukkawo era okusinziira ku mbeera eriwo nti muganda wange oyinza okulaba nga ate amagye
jjukira nti obusimbi gwe basaba obwo bwonna amagye tugenda mu kalulu aka 2026 jagenda okwesanga muganda wange nga political affairs bazirimu nnyo nti bino biyinza obutakoma bukomyi awo nti kubanga kati agenye mu palamenti yembo ali mu magye bannantagambwako bo bali mu kukuuma security palamenti bamuyita nnyonnyole n'agamba nti Muhoozi okuddamu bw'atyo ebyo byongera okusiiga ekifaananyi nti ebyo tebigenda kukoma awo bukomi bino bikyagendera ddala maaso bigenda kuba byeyanjuluza mpola nga tubiraba kiki ekivaamu bannange. Ebintu bya Muhoozi tebyasanyudde bantu yadde n'akamu era n'obubaka bw'ateeka ku mukutu. Nalabye wano omubaka owa Bugweri ng'agamba nti bannange ono ye CDF atalina buvunaanyizibwa gwe nali ndabye mu ggwanga lino erya Uganda. Talina buvunaanyizibwa yadde n'akamu kubanga okuvaayo n'ayogera bw'atyo kwegamba kyewuunyisa nti bino biva mu ye nti olumu mugenda mulaba ng'avudde ku platform ye ne mulowooza nti wakati ayize bamugambyeko muba muli awo ng'ate akomyewo era ye n'ategeeza nagati gwe mundi ogusoosekedde ddala mu history ey'eggwanga lino okubeera nti alaba omuntu ng'akozesa ofiisi eyo bw'atyo abadde takirabangako naffe tetukirabangako naye bannange okusinziira ku Muhoozi ye alaga nti kyakola kituufu n'abo abamuwagira balaga kituufu ne kitaawe alinga kugamba atasobola kubeera ng'amugambako kyonna olabanga ebyo birabika nabyo biri calculated omanyi wano diversion nnyingi nnyo kubanga omuntu akola kyonna ekisoboka wa Muhoozi jjukira nti alina obuzibu nti mu kukulako ng'omuvubuka mu biseera biri teyasobola kwenterakitinga n'abantu kati mu bantu wansi nga taliyo bamumanyi nga Muhoozi Kayini Lugaba naye tebamumanyi ng'omuntu kwegamba asobola okumulungula ensonga ate ng'era still ne bw'aba ayogera mu biseera biri ng'ebintu abisoma kapapula n'ebirala naye ennaku zino nalaba agenda afunamu ku confidence ntera okulaba ng'ayogera speech ze ntera okubeera nga nziwulira mpaayo obudde empulire nti agenda oba oli awo abanguka ng'era omwana nti asobola okubeera ku baana 5 abadde ng'abuzaayo ba 5 okusemba kati Muhoozi waali luli abadde ng'abuzaayo 2 naye kati ndowooza aba abuzaayo 5 okusemba akyalina omulimu munene nnyo naddala oba oli awo mu kuyiga okwogera